kirungi kye mukola okubanga mobile kwa media bambe kyabeeyi okubona emboozi zaife ku YouTube channel. Tusaba n'abakali ku subscribing, please go ahead and subscribe. Don't just stop at watching. Tubasaba ba mikwano, we just request you that you subscribe, like and share our videos. Don't forget to comment anything about tuvuma, but anything tokomao or commenting. You subscribe and then wa commenting enkeyana ediri wakati wa mama fina ni Senga Kulanama bulina kudeyongera era bana mubaidi bulungi nti buli muntu alwana okubanga na kulira abasawo b'ekinansi mu Uganda. Ekirwanya bano Senga Kulanama ne mama fina kifo kyakuba nti nani President General ow'abasawo ab'ekinansi mu Uganda. Era mukidi bulungi nti ibanga libise abali baire lingi nga mama fina ekifo kino yakiwamba nga buli muntu amwide nakulira abasawo ab'ekinansi mu Uganda, nga atambula bitundu ebyendawulo, yayamba abantu, ya meeting abasawo ab'ekinansi, yayamba mama fina mwidi bulungi nti ku kyesente okuyamba obuyambe abere nga yamba abantu. Wojja n'ekizibu yakuwa 10 yakuwa 2 ni bano abaliwo abenda kubazimbira numba abere abazimbira. So mama fina era abaire musaale ino nti abaire agamagani government nga bamwidi nti nakwira abasawo b'ekinansi mu Uganda. Era nije buli eno mama fina akoba nti nakulira abasawo b'ekinansi mu Uganda, that she is the President General ow'abasawo ab'ekinansi. Wabula ainuma about 3 years Senga Kulanama yena yeida. Senga Kulanama olwamala okumulayiza ati mu by'abasawo ab'ekinansi yena yakoba ati buti yena kai ni President General ow'abasawo ab'ekinansi yakoba mbu obukulu abutwere ku mama fina mbu buti nakulira abasawo ab'ekinansi mu Uganda. So embiranye y'abano ebairewo Senga Kulanama ani mama fina nga buli muntu akoba ati n'omukulu ni president bwenda just wakitibwe ekyo kya president bwenda kitibwa kya president. Era nga ebintu bijire nga mubibona Senga Kulanama abaire akola emikolo egy'endawulo n'okutambula mu basawo ab'ekinansi ab'endawulo abasamize ng'agezaako okuba convincinga n'okubakolamu emirimu ng'abalaga ati ni president weibwe. Wabula nga mama fina yena abaire tayisa mukono yena ng'akuba ati ninze president ow'abasawo ab'ekinansi. So olunaku lwa leero ku matiikira ga Budagaali aidinda Senga Kulanama aidi yabaawo. Era Senga Kulanama ekimulese akobye mbwede kweyongera kufuna maani owa dada Budagaali nabambo ow'omuloli amakumyana nti aide kufuna maani okusigala nga n'okumukakasa nti ni president ow'abasawo ab'ekinansi mu Uganda. So onaide ni bakabona abantu bangi abasawo ab'ekinansi balabe bangi aye era nga ono kiringa ku mulundi gono leero alire mama fina akendo kuba buli muntu abaire nga walenga ali kumuli organizinga ati ni President General. Era nga kyakoze Senga Kulanama ajire mu isabo owa dada Budagaali nabamba ow'emirundi 40 yaje bamufuwa kwa irusu bamufuwa kwa obwibuka okulagira nti bamukakaisa nti ni President General ow'abasawo ab'ekinansi mu Uganda. Ono ajire bamukola ku emikolo era yakoba ayogera ebigambo bingi ng'embudi okubiwulira. Era nga n'oluvannyuma dada Budagaali avuireyo yayogera yena yayongera okugumya ensonga yakoba ati abantu bataleyo kwetantala nga beyeta nti ni ba president ababasawo ab'ekinansi yaka nti mwene yeidi nga president w'abasawo ab'ekinansi ni Senga Kulanama. Era dada Budagaali Hassan nabamba Budagaali ow'emirundi 40 ayogeireku nada ku nsonga eno ya Senga Kulanama yaka ati butisaawe n'ekifo kino batoire wenkeyana ati bo anti yeidinga nakwira abasawo ab'ekinansi nga ni president ni Senga Kulanama. Era nga wamufuye ku obwibuka mu isabo
yamukolako n'emikolo. So embeera teweebaire Senga Kulanama abaire musanufu yakoba ati kyayendanga nekyo just kumukakasa nti ni president ow'abasawo ab'ekinnansi mu Uganda. Era oluvannyuma olw'okulaga isano lyatukobaire nti ndi kumatiikira ga Kyabazinga ga Bulana Diope owokuna agasuubirwa okubaawo nga 10 nti ali kujja kubaawo nga president ow'abasawo ab'ekinnansi nti alina okubaawo owalata Kyabazinga ga Bulana Diope owokuna. So embeera teweebaire wabula nga kulono ekisiza kutunoona nti Senga Kulanama avuire mu bitundu by'e Kampala yeida owadada budagaali n'abamba nga yeida okwongera okumutaku emikisa okumufuwa kwairusu okufuna obwibuka naddala ku kifo kino ekya president ow'abasawo ab'ekinnansi. So bo beena n'abaidi lwaki beena ino ekifo kino baidi privileges ediri mu kifo kino ekyokuwa president ow'abasawo ab'ekinnansi. So ey'embeera teweebaire nga Senga Kulanama eide eno owa nabamba budagaali okumufuwa ku obwibuka. So tutuyidde Maama Fina kyajja kuyizaaku aye nga tutuyidde Maama Fina kyayizaaku wabula nga tuteerewo maiso kubona kuba eneringa firimu kuba Maama Fina yena kyendidi nti tanigirwa mu ngalo mukazi wa amaanyi yena alini following alina abantu abamugoberera abangi. Tutuyidde oba naikirizaku uno Senga Kulanama yabanga ni president we oba binaye kujja kubyeta byapa. So we are just watching the space okubula ki ekiri kujja okwiririra wabula nga yo n'embeera ebairewo nti Senga Kulanama aidye leero okuno agiire mu isabo yakoba nga alikwenda kumufuwa ku mikisa yayingira bulungi yatulamu engaito yakola emikolo yayogera ya biki balina ebintu bingi ebibaireeyo ebindi byetuboine kuno ebitono wabula nga bali kumukakasa n'okwongera okumuga amaanyi nga president abenga atambula nga alungamya abasawo ab'ekinnansi mu Uganda nga abakolamu emirimu. So ey'embeera eteweebaire era nga wenkobye we are just watching the space okubona Maama Fina ekujja kusiika busirike oba yeena anaaba nekyakolawo. Mwedi bulungi nti Maama Fina ekifo kino akyenda ino. Mwana wange ono kuba Senga Kulanama, mwana wange ono omukulu mulyala wange olwanabamba era nsiima yona byakoze omukolo guno nga ali mukaime wange walala nebalaba abatuli bumu nebaza abendigiriza bonabona. Endigiriza eno abasinga mukusooka bagibananga nga kizibu era emu ebigambo bingi kuzi nabamba olesa emikolo tegeka aye nga ate tekusomesa kutegeeza muntu kyalina okutegeera ekyo nkyebaza. nga niwe geno mubona bona bali wansi bwaza kibiina wano eza kibiina wano mu Uganda kitwala oyo ni president w'ebyona biri mu Uganda era bakasa nizita mwisaako omukono ndikolera kumwisaako omukono ogundi okubalaga ensi eno ekituufu. Agulumizibwenga atenderezebwenga awebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nemizago gwewaawo. Nze nabbona n'abakooza Kulanama aligawesa mwami wange yoyo Ssaabakabona aw'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono okitegedde ndi mujja we namubeera ku mabega kamala okufukamira ssebo Ssaabalangira ow'ekitiibwa tweyanziza ebigambo byange bitono nnyo olwaleero wabula nsiimye ffe tuli Baganda era tuva ewa baffe Ssaabasajja Kabaka era tulina Ssaabalangira ffe tukola emikolo kumpi buli wiiki egy'ennono
wano mu ggwanga tewaliwo omuntu yali atwerimbiseemu nze ne Ssaabakabona kukola mikolo. Twakamala mu bufumbo bwaffe emyaka 3 tugenda mu myaka 4 naye emikolo gye twakakolamu gikonokeriza 6 oba 7. Tetulabangako Ssaabalangira owa Buganda gazeko mukolo gw'ennono. Busoga mwebale kumanya nnono yammwe. Busoga ne bw'otunuulira abaswazi bokka mbakutte ebifaananyi ne mbaweereza ensi yonna. Busoga mutusinga okumanya ennono. Ekyo kye tuli mu kulwanirira e Buganda, okulaba ng'abantu baffe bamanya ennono naye tebagimanyi. Tunuulidde Bishop mu kitiibwa ki musajja Busoga naye atudde wano banganye wano omukansira bamukansira kwegamba yonna agwayo banange mumanye ennono. Era ndoopera obwakyabazinga obwakabaka bwa Buganda buganye okutegeera ennono ate nga bwerabidde nti busimbukira ddala ku nnono okusobola okukulembera. Kye mwatukolera mu kufa kwa dada waffe Budagaali oyo eyandeeta eyampuresentinga okubeera pulezidenti jeno eyankolako enkinga olunaku lwe nateekirwa. Mwamuziika mwebale nnyo, mwatuweesa ekitiibwa nga tuziika jjajja waffe Budagaali. Mwebale nnyo, mututeereddewo omugongo mu kujja kwa jjajja waffe Budagaali owa 40 ne mutubeererawo ku nnyanja. Temutusuuliridde ne mubeerawo matikkira ge n'olwaleero mukomyewo. Tweyanzeege. Ebigambo bino biviira ddala ku ntooyo omutima gwange. Katonda w'abajjajja abampeera ennyo kye bisinga okwagala nga 11 ŋŋenda kubaawo. So nga nnina ŋŋenda kuba n'ekijjulo kya Lubaale. Wabula jjajja toyogedde ku kijjulo kyange. Ŋŋenda kuba n'ekijjulo kitandika ku Mande, ku Lwokubiri, ku Lwokusatu nga 9 ge matikkira gange bwenkoona emyaka 3 nga nkulembera abasawo b'ekinnansi. Obwakyabazinga nange bwongere okunteerako akabaali. Bano abasawo b'ekinnansi bwe mulaba tebakulemberekeka balinga Misota beefuula bwe bati, balinga Nawolovu, balina kkala 1500. Leero baya bbulu ogenda okwekyusa bwoti ng'olaba eyambadde yero. Be basawo bano betukulembera noonoonya ne kye baagala mu nsi nga tokitegeera. Katonda abajjajja bampeere nnyo omukisa. Ebigambo ebyange olwaleero bigenda kuba bitono nnyo. Amatikkira gange gagenda kuba ku kiggwa kyange ekikulu e Busunju. Era dada Budagaali yansuubiza nti agenda kuvaayo. Era asaba abaswezi abanaamuwerekerako entambula tugenda gikolako. Ndio lisigala zidi, we are just watching the space. Wabule ngayo nembeera berewo sababa kali kusubscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Don't forget to comment. Iwe kuba n'ababiri nani yosinga kuwagira owagira Maama fina abo owagira Kulanama. Olowooza nani yasinga kugasa ino bantu mu Uganda ku Maama fina ni Senga Kulanama? Iwe olowooza nani? Osobola kuba nga toyikizaganya mu busamize abaana basobo ba kinansi aye nga ati si bano bebakola abantu nga bikunoona oba oli awo ng'obiwagira. So twenda otukobere omunaifa wa YY media of the two kuba n'ababiri ewe nani yowagirako Senga Kulanama aba Maama fina? So embeera etyo weebaire.